wenti yesoke tugende maaso ate ne tukyatandika butandisi sana kunyumiriza bunyumiriza okuva mpanafu aba Geek Visuals tutandika butandisi era nga tugende maaso bakutuusako filimu eya Geoffrey King. God gave us the gift of life. Agamba Katonda yatuwa ekirabo eky'obulamu. It's up to us to give ourselves the gift of living well. Era kiri gye tuli okuleka ntukozesa bulungi ekirabo ekyo. Nantume Maria Rose nga kuzanyiranga Anna. Tukyatandika na Rose Farida ku screen. Tutandika butandisi era tugenda maaso. Matiya Sali abasinga bamanyi nga Big Bible. Entandikwa firimu egenda maaso mpola mpola. Era nga ne Nantume hali tugenda batumulabako bulambalamba. Ikyatandika butandisi nagambye ewagidwa Suwadil Products filimu gye tulaba babiri Sofia kusukurene bogere Ivan Katete ng'akuzanyiranga Julius Nalubega Letitia ekyali ntandikwa tugenda maaso mpola mpola Nakiganda Rehema nga nekusukurene kwale ekyali ntandikwa yayo era nga tugenda maaso Seduge Alani tukyali ku ntandikwa Sentongo David nga ne kuskureni kwale Kakembo Johnson tugenda batumulako bulambalamba naye nga atugambye ni Katonda yatuwa obulamu nga kiraba eri omubiri wabula kiri erife embiri gyaffe okukozesa ekirabo eky'obulamu mu ngeri ennungi n'abatereka Claire n'amatovu Monica Nachayune Judith yeyayiyo lugero atenga Nantumbwe Joane yewelo fair songa Sebonya Jackson producer film enitandika tugenda maaso mpola mpola songa sana kunyumiriza bunyumiriza Mwaga Kasim Scott production coordinator ekyatandika butandisi Ziwa Posh ye editor film etandika atenga Geoffrey King ye mutegesi wayo itandika butandisi jibayita Anna in the Great Temptation byetugenda okulaba babizanyo okusinzira ku ebituufu ebyaddala ebyaliyo nga bagamba in great memory of late mom Nyacho Francis Mukama Katonda omuzo omwoyo gw'emirembe ne tujja tandikira buwama mu district ey'Empigi gano gali maka mu kaseera kano waliwo abato abaali ba Fulumenju era nga baagala okulekani bolekera ku ssomero etandika butandisi ono yabuuza ekitunzo ky'enju ekiri kuba maama yabagaana okuleka ewaka nga tebagaddeewo bagenda ku ssomero naye abaana bonna bagenda okusoma bwe baba bava ewaka olaba engeri gye bafaananamu n'omanya ni embeera gye balimu nti ambutuufu waliwo ekiganye etandika butandisi era tugenda maaso kakati kano kagamba Anna ye muwala omukulu ali ewaka talina penso bambi ye muto obudde bugenze balina bani bali ku ssomero kantu tekalina sente tekalina penso ono Julius talina wadde ekisanulula enviiri kubanga n'ekisanulizo mu maka wano sikiriiwo ye konkona miti tomunyumiza byakusoma kati ogenda okudda eno maama ali ku lubimbi agenda maaso ali mu kulima alima mpola mukazi wattu ali ku kazi kino kye bayita okusika waya ali mu kusika waya ekyatandika era tugenda maaso ku maliri bato balina kuba ne bali ku ssomero kakatana kye yakola kwe kudduka alabike ni asinkana maama kani nga mga maama waliwo obuzibu munaye twetugende naye oli talina pensulo talina penso mu luzungu pensulo mu Luganda akasente tewale baana yagala basome wabula ansasule ndyoke mbawe sente z'ebibuuzo njagala olabe n'olubimbi lwennyini lwaliko si nnimiro ye nti oba alima bibi byanaakungula enkya wabula olubimbi lwaliko ali mu kupakasa kino kye bayita ekipakasi ayagala bikeni afuna akasente asobola osasula school fees z'abaana bano kyokka Julius tebalina penso ze bagenda nakozesa ku ssomero gye balaga ebino obireka watujja bigulamu kati yamugamba kyemanyi penso ya 10
wabula wansi watadooba yabadde alesseewo 5 ebitaano ebyo kwe badde apulaningira oggula mukene kuba gy'alima asakayo muwogo bwe banaabakomyewo muwogo gwe banaalira ku kyeggulu amugambye ku 5 agenda aguleko penso ya 10 ebinaabirekewo bigenda kugula mukene bano balika ye Julius balinda anaakomewo alabikeni aleeta akasente naye nga ne mama gyali naye gye bagenza olunako sente mama netali bulungi kakano Julius aleeka ayagala obukulu gwe ndi mukuluwo oyina kumpita baaba oba toyagala kumpita baaba gano amakoja gavaamu ate go wagatandikawo nja kukuba todamu kumanyi Julius wa lugono yakulira mu nsiko nzanyi sanzi kakano oluvannyuma tugenda okudde wa muzeeyi ye Big Bible ajje kubo lyonna lyonna atagala muli tagale njagala olabe akenge kali kwono akenka muliko sikamuta njagala olabe abaana bagenda okwetegereza taata lwakomawo kakano kirabika ne wakasi yasuzeewo kuba budde bwagenda ku ssomero alabika asuzeewo mu birabo bye ogusigala baguleetera mu ndeku bwe gumuggwako ate olweggulu aba alina okuddayo alombe ajuzeewo kati abaana baatunula naye nga mu myaka gyabwe beewuunya mu basajja bonna abali ku nsi Katonda yabawaamu ono yababazaala ebyo abaana basobola byebuuza kakati bw'atuuka mu nju temuli wadde ekirago ekisinga omweraliikiriza omwenge gw'atadde ku mutwe okuggwako nga talinaawo sente zongerako mulala ekyatandika butandisi bamuyita Matiya Sali ageeka kakana agenda otunula erudde wali tadooba nga waliwo ekido juki atulidde maama agamba omuto Ana akomewo waka kumpi ne tadooba waliwo 5 aguleko epenso ya 10 kati ate muzeeyi kye yakola amafuta oba temuli kasita ne munzikiza otulo tujja kati awo mba nfunye tugenda maaso 5 abikabye kyokka nga mame abaliddeko mukeno w'ekyeggulu nga abaana bavudde okusoma kenzireyo ndabika nko ne guno oguli ku mutwe akyalwana nagwo bulwanyi ozannya n'ensi gundi goba oyina wooli nga muli ekyenki ekyemisana n'ekyeggulo era nga n'abaana bagenda ne basoma woba oyina byoyagala ate ebirala oba oli awanisose n'oteekawo ka full stop osooka osima ekitono kyolina mu 5 bano bali wano kakano omukazi atu yajja adduka kuba maama amulagiridde awali 5 n'obudde bw'abaleesedde obugenda okusoma kati agenda okujjawo tadooba yagambye 5 bibadde wano maama yamugambye 5 webiri Katonda watu ogenda okwetegereza nga talina kyalaba agenda okujja dadi 5 bibadde wano ku kameeza maama agambye mbu nguleko penso birabyeko bangambye sente ezo munaye kuliko n'ez'enva ye yabaze ezo omwenge eziriko yabaze oba yagambye nti esente bwe ziba teziriwo zibuuze nze oyagala kumanyira mulimu mu nsi abantu nga babbi n'atuuka n'okwebba naye kenyini yakuba n'okunviira n'okunviira kumanyira mukazi watu yafuluma misinde akasente muzeeyi akakabbye akamize saagala mundabe mukamwa inze nenywera mwenge gwange si gwammwe nammwe munoonye penso zammwe ebiseera ebisinga wabaawo ebintu ebiba binywa nze nagamba emibiri gino mugirabawa naye nga wabeerawo ebiginywerako
ozanya n'okuzanya kati gonyize eki Julius ogenda okwetegereza ebintu leka bikyuseemu oyambeko maama emirimu awuli katugenda kukola tutya engeri watali pensi ate muneekusomero n'oba ono nayo ki Ana ffe katugende ne Julia yagamba ffe katugende tusome munnange ate onoogenda otya okusomanga tolina pensi sigala ewaka ogira oyambayambako maama emirimu naye ng'omuzadde yennyini yakotogedde omwana bw'akutta akasente akandibadde kagula penso n'akakaba akanywemu omwenge olw'eggulu ngoyangu walaba wootamu bagenda ku ssomero nze ngenda wali omanyi Julius naye omutwe alinga yasuulamu amayinja oyo omwana alina bakwano be simanya oba yangamba bakameme simanya oba bakakyala kati Julius alina bakyali be mbu bakameeme bw'atuuka mukubo neyeekyanga alabika tayagala kutuuka ku ssomero agenda mu bakameeme bannange laba bw'atambula emyaka gye gy'alina atambula ng'egy'abaamalayo kumbe talina ne we yatuuse tugende ffe mune ku ssomero anaasinkana mikwano gye mukubo beeyongere ku ssomero Julius agenze mu bakameeme agenze mu bakameeme Buwama Community Secondary School we tuli munnaffe Ana we yali asomera ssomero lyali lya mulembe era munange nga tuli mu bibiina tugenda maaso n'amasomo efirimu egenda maaso yavudde ekanga nekyayita munywedde ebiseera ebisinga aliwo olugero lw'Abaganda olugamba mbugava mu kulya oluusi gaba maanyi gokka n'amagezi bw'oba wafunye ekyokulya amagezi oba nago naye munaye bali famire yaabwe n'ekyenkyo oba okunywa ku kyayi ku makya nga bagenda ku ssomero si kyangu kyakufuna katugenda okudda erudda kyonna kituufu babaasa bagamba balinamu obuzibu kubanga okusoma kwandibadde kwanguyizibwa eri abayizi n'obbawo ebyo byetaago bye balina okuba ne bafuna mu services ez'okubasomesa naye ate mulimu abayizi abamu abataleeta school fees abakeerewa omuyizi lwataleeta school fees mu budde kiviirako ate n'abasomesa emirimu gyabwe okuba ne bataataaganyizibwa ambadde njagala oli mukwano gwo Ana Anna kali bayita mukwano gwa Ana ng'amugamba agenda ayite mukwano gwe aba ali wano okimanyi ntusanze babaasa bali mu keefubo baasa babadde balina bagenda maaso n'okwogerako munnange alayika school fees zebaagala abasanze boogera ku Ana n'amanyani bano baagala school fees kati aka school fees bakamubanja eneruda aliwo ebivuuka ebiri mu kibiina emabega byo bikalifujjo bijja mu kibiina naye ng'ekyokusoma si kye bibeerako kati bagenda okuwulira Ana ali mukuba muno obwama nga ka school fees watanakawaayo biwulira ewaaba Ana bavo bazibu olumu n'ekyeggulo bakikuba endobo yakimanya bagenda mugoba tewali kirala kye bamuyitira okuggyako ekyo kyava ayitawo naye ng'ebivubuka biwulidde laba oluvannyuma Anna ekikumpisiza tukubanja sente za school fees nyingi n'ebibuuzo bino binatera okutuuka tayagala kukola bibuuzo baasa akugamba sentensi ng'alinga akulumirirwa kati nga mugamba naye baasi tebizibu byonna bigambye maama ebya school fees neera wenamugambidde yabadde ali ku mulimu tayogera mulimu ki gundi gwe oyinza okuba nga toyagala kulima naye ng'olina weolimira naye ne wabaawo n'omuntu nga okulima mulimu gwe naye ng'alimira balala ekyo nakyo kirala mu nsi muno ebintu bisiŋŋana mukazi watu bamugamba akasente bakaagala bw'anaaba wakola bibuuzo ateekeddwa okuba ng'aleeta akasente kaakano waliwo abawala era abamu kyokwoza ebiseera ebisinga omuntu aba alina embeera emukaluubiridde
ate kitegeeza nti si muntu. Mubaamu families eziri ekyenkye ekyemisana n'ekyeggulo naye nga zirabanga abalala ababa si bantu. Omuntu atosobola kwetuusaako ky'oyagala obanga atali muntu. Kane tudde w'abavubuka bano ntageti yafufuna sente kati bigamba nti tulina okukola kwekola kandi tufuna amajja kwe ntugenda gajjawa nga bitandika okuteesaganya. Balina bizinensi bwe zitatambula bulungi, balina otereza bizinensi zaabwe nga bafunye akasente. Tugenda kukola tutya? Kwe tulina okuleka ntuyiiya Ana ono. Kyokka Ana gwe baagala okuyiiya, Ana naye kennyini ali bubi ne school fees tazisasula. Kati baagala kumuyiyizaako, bagenda muyiyizaako batya? Kati kino kyajja bimu ku bivubuka bikalifujjo ku ssomero ebirina bizinensi zaabyo. Waliwo omuwala gwe bizinzeeko ne bitandika omuliramu. Naye nga mukadde kano kennyini munnaffe Ana ali mu kuba ddaka. Tugenda maaso. Kakati omuwala ono Majoline bajjanga bonna ku ssomero okuva ewaka kuba baali babeera ku ludda lwe lumu. Naye we batuuka ku ssomero Majoline ayina abantu babeera nabo era takkiriza nnyo kubeera ne Ana ono nga mukwano gwe. Ayina mikwano gye bali abaana b'abagagga balina n'akasente. Kyokka batuuka mu kkubo ayagala babe nga batambula bonna. Naye batuuka ku ssomero baba tebakwatagana. Kati yamugamba mbu alina ky'adaagala omuliramu. Naye bw'anaaba ready ajja kimuliramu nga tukwate kubo nga tukomawo ewaka. Muzeeyi wuuno ekizibu ky'alina mwenge kubanga gumwedde ku mutwe. Omwenge buli gumugwa ku mutwe abeera awulira ekizibu gw'olaba oyo. Bamuyita Sali Matiya original names. Muntu akoze atya? Muntu anatamiira ku ssaawa 2 namba. Mazima lengere emmere eryeka. Waliwo kye bayita okuliira obutafa olya oleme kufa n'okulya ng'owoomerwa. Waliwo family eziba nga zifumba nga sizina kyakukola lwakwakyo nga kyekiriwo kulya butafa. Ana yakomawo nakadda ono yuka yagenze mu bakyalibe Julius ayina bakyalibe simanyi bakabembe. Uyo yali ku ntogo. Ali ku ntogo. Kwe kubuuza tata osibye otya? Tayinza kugamba ni bulungi bubi. Saawa 2 tannatamiramu ekyo kirwadde ky'amaanyi gyali. Saawa 2 tannatamira. Ennaku emuli bubi. Kakazi kakikakula kikava kafuluma. Emmere yange Bane mwaterekedde ku mmere. eno ngamba giriko anja kujjawo ndi eyiyo. nange simanyi. Emmere wemba nasanzeemu sowaani emu mbadde sirina bwe tukigabana. Mama yakolesewo. Yalaze. Maama tannaba kudda. Maama akyayiiya kubanga waka omutwe gwa taata balina mufu. Kale. Omutwe gwa taata balina mufu. Malo kulya emmere. Kale. Ate Julius mama yagambye nti nno olina okugula mukenezi sente zizino. Kakati kano baadde bakawaddeyo 10 bagule mukene bafumbe. Taata olwawulira yakanyolerawo. Abaita manyi nti abaana balinamu n'10 baadde babawadde 10 nga lwa mukene. Ono ayogeredde wakyamu. Taata abadde mu birowoozo bedde endeku tennayiika muwala gibaasi. Baana baagala kulya mukene sinnatamira baagala kunkuraki. Awo kyava afunamu amaanyi agatambula ye ekizibu kye mwenge. Tugenda maaso kakano oluvannyuma. Sisi wakomyewo dda. Yeah, where have you been? Ono muganda we Mu training yange. ava Lodi Kajjuzambu. Genda ku luzzi. Kale nange nkukolera ki? Omukono guluma kati era oyagala ngende ku luzzi. Kale ompozi ng'ogenda kunaaba nfuufu. Eka nakawala kamanyiira. Nange ndi mukulu.
Abaana akadomola k'otudde. Ne bannaye. Tebalina ntegeragana ewaka ye famire egamba okuba ndi ate yo bali bulungiko okusinga abalala wabula ge maka maama wa Ana bambi gye yapakasanga mutaka kyava atereera mukazi atu mu kaseera kananyuka nagambye emmere gy'alima siyiye wabula apakasa bupakasa kyava ajja ava ku kidima ye kennyini ye yingini ng'asooka akonkona kati omutabani si ye yavaayo kati ng'amugamba taata we gyali taata yatambudde dda zino saa tabawo taata olubimbi lwe bamuwadde ate bamuwadde yadyana abadde amaze ogakavalinga ate kyensuubira wakomawo nga ku Sande yagenzekeyo Kampala. mukazi nekirabika alina okulima omulimu wagumazi ogwamuweereddwa naye omusasuzi taliiwo kyokka abawala beeka babagobe school fees n'ez'okulya tezinnaba kulabika nizirabibwako njagala olabe kaakati ekivubuka kino ekyakuzibwa empisa ensiwuufu naago ojjafa obupakasi nina engeri gye nnyinza okuyambamu kuba kati mbadde njagala mbeeko kyenkuyamba mukadde si bivubuka libadde lyagala lirabika oba omukyalo nasobola oyimba sukulu kwaya ku myaka gyalyo lyagala kulabika nti ate eŋŋoma kwegamba oba n'omwana omuto okuba eŋŋoma enkulu era muvaamu eddoboozi mwana aba abadde aleese ekigambo amweninze nsobola okulabika ni nkwanguyiza embeera taata waanaddira nga waliwo ekiriwo kakati oluvannyuma ne tudda ku mugga kasente kabuze si kasente kubula yagaye muntu anti oyonooneka era laba buno nyonoonese kati Julius alina bakyaliibe bakabembe babeera nabo we bagenda mu ffene ate nga ne ffene si be bamulima kwegamba babbi ba ffene mu bufunze baana balumba buli wamu kakati ka Julius kagamba engeri mamako gy'atalina ssente kalengera future yako teri wakaawo kalina ginoonya ng'obudde bukyali famire otaatula nga tosobola okulabirira abaana awo aba tewali mulamwa era kaleese pulaani yakupawa kusoma n'abaasoma bagamba ne kasoma yafa naye tolina kyogenda kukolamu kati muzomba olaba neera era ogenda okulaba nga n'abanyonjaga bategeera nnyo singa n'abatajenywa tunuulira kati baba bali awo genda okwetegereza akakawala neera kekaze akawala buli keyogeza buli kaseera ate kaganda ka Julius katulemesa ebintu bingi keka Ana njagala olabe naye tukakubemu empyoba lengera emyaka bwe bati abaana we batandika okulabika ne bayiga emize egitali mirungi njagala olabe simaya bakacaca mutasonye Julius ngereza empisa mbita kyagala agenda ku ssomero abba ffene anyomanze mukulu we takyagala kukola mirimu waka ababoolerera Julius yatwesibako nina nnyo olugezigezi naikola ekyakulesa odde ewammwe obuwulira anti ze magaye mwesonyiwe Julius ate tujja mwesonyiwa abusanze buli mutabamiruka bayogedde mu ky'omukuba empi ate n'ayongerezaako ebigambo ebiraga ddala nti bamwagala tugenda mu maaso mukazi oli kyava akwata ekidomola kyafuna amazzi kubanga muneena emirimu alina mingi abaana bava buto wama tugendeko mapeera ga kalooli yazanya n'okuzanya kahano tuba tuli awo kano kaka ndengera omwana akadomola kaleese liita 3 kali agenda otuuka munne gwasoma ne yaleese liita 2 bamanyira dda embeera yakubonaabona owaayi naye majolinyoze abaye tamanyi ni majolini bakima amazzi ewaabwe
bamuleserwa mpaka kubeeka teri mazzi. Jukira maama woono Ana apakasa abamajolini. Majolini yagambye ni mulwadde yaddidde omukono oba n'agusibako ekiki kukonvinsinga bamulaba ndi muyi kumbe tayagala kukola mirimu. Naye waliwo w'obeerera mu famire nga toyagala kukola mulimu era ng'osobola okukirimbiikiriza ne bagumiikiriza naye waabano kwegamba bw'oba tokoze mulimu era tewaba agenda gukola. Tugenda maaso. Bannange akasozi kano kamenya. Bajja banyumyamu mpola munnange. Nawe bankugambye. Nze bamukwaba mwatulo ngambe n'obudde sino obudde buno buzibe ndaba bagenda kakufumba mmere. Mbu Tyrone Ana. Tyrone abadde kiyogera naye tumumalira budde. Kyokka Ana nawe bankugambye. Mbu Tyrone akwagala. Kati anjagaza ki? Kaakati Majolini nga tasaba okulula ekyama. Omanyi Majolini. Ebyo tubivaho kubanga siri interested mu ebyo. Kyokka Ana olaba. Ekituufu naagaladde okugamba. Njagala olabe. Bwana ali kulagira ku ssomero nga siwa kugamba ne Tyrone yaŋŋamba. Kaakati nombululi ka Tyrone kajja ne kamugamba ono Majolini amugambireko Ana. Ana mbo bamwagala. Relationship. Julius. Abawo otudde. Abamagulu wena osimbye olukono. Nawe ndeka. Tawe n'emmere wayidde mwezi ogamba siri. Y'emmere yiyo. Kunemeramu. Bw'afe bwetutuula. Ate mulyenga mwangu okwanga amafuta gagenda kuggwamu ate gakola wiiki. Kaakati n'oluvannyuma. Mama nywadde neta siisome. Balekera nnyo mama kyakuwa. Ana atandise okufuka nga ye mukyala ewaka ku myaka gye. Taata lujuuju. Maama yaguddemu ekimba embu. Bano batandise okwewunya bagenda kumalako batya. Ye Julius ne waba tasome tafaayo. Mwe temwogera ku byakusoma nga ndi amujja kuntuza muwogo. Kakano Julius ye ne gy'asomera ali mu bonna basome. Ye ebibye kalekaleko. Epenso obupenso yaremesezza omwana ogenda ku ssomero. Tadde obasimuli mafuta bali mu kwokya lutambi. Baabo kale beewunya ki bagenda okukola. Maama mulwadde akasende keetaagisa. Yamugumya baalina okusoma era ku makya baalina okukeera okusoma. Kyava agezaako tereeza omuto kuba omuto yawulira. Laba taata muli wano obubeezi mutyo. Munnamu aliwa? Julius aleka Yesu wa kusoma leero. Talina penso. Nyama akeera ku makya munaku naga napakasa. Apakasa biki? Wulira taata waye entoleko. Natuka n'okunnemutuka n'omusaba bitano byagina okunywa wala kinabigaana. Nabona senzi. Wulira taata obwongo omutoleko. Mwe musaana kuba bukubi. Temunagero muli awo beezi mutyo. Laba taata embeera ze za kigwisiri. Bagamba ennyonyi enkulu yeyigiriza ento okubuuka. Laba omwana walaba kitaawe wakojowa. Awo mu luggya. Kojowa nga gowunya. Omwenge gwanywa gwennyini tegulina fomula. Bwayiwayo walagi nazzaayo ekikulu n'ateekako ensinonyo kwegamba toyinza vaamu lusu lulungi. Awula akojowa mulimu n'obugirita. Asalwa. Ensi eri ku kyokya. Njagala olabe ssomero lyeryo. Kakati oluvannyuma mukwano gwe kati mu kibiina abeera ni lulyo mala mumwogerera. Bwe tubeera ku ssomero ompisa bubi. Kyuka kale tuula kakalako wansi kati njagala nkubuulire gwe. Kati ssebo Majolini ali eno akebera abawala
abagaka tulego oboyi wakula bulungi oba olinamu ipsi omanye erimu naye gye tukolera bakisinziira ku nkulayo buli wempita mukkubo abantu beebuuza oba kiki kati munayinza abantu bandaba bulala bandabanga malayika etambula ku ttaka so munange tulina okuba nga tweyiya bino bonna babyogera tebaagala nnyo mbeera kutuuka banyigiriza nga bwenyigiriza ana era bo beeyiya era omuntu enayagala okulabikanya obeera nga olabikako bulungi nga Majolini oteekeddwa okuba nogenda ekyo kyaggamba kati alina abawala bageza okulabikanya ayogera nabo alina sisitimu mwayagala obbazisa sisitimu ki kati onajja namugaa gye nakutumye naye nkubanja ono teyasasula kati yamugamba ngenda kuwayo 2,000 naye 2 ezo sooka oyogerereko ebigambo ebikirizisa omuntu oli tunuulira kwata awo ngenda mwongera mugambe awo nja kwongera mugambe kandi tuba tuli awo kakazi katunga kajja ewa bbaasa wabula tetumanyi oba sente ze nazo naye ng'ekyamazima yandibanga ze kwegayirira yatuuka Good morning to you, Anna. ngenda nawasuza otya So, today, my Today there is nothing I can do. You know exams are on Monday. How comes your parents haven't got any shillings for you? tewali ng'egyo ogenda tula mu kibiina ky'ebibuuzo nga tonnamaliyo kasente ke tukubanja naye maama yalwadde maama mulwadde ekimbe kyamuguddemu Ogenda kudda. nanti ebibuuzo byo tebirwala kati kyoba olina okukola kwe kuddayo eko omulinde waawonera amasomero baba bagazimba n'abagazimbi bakugamba siwali we babawola nsawo ya seminti kati woba oleeta ennaku yo mu ssanyu ly'abalala oba olina okwegendereza efirimu egenda maaso so munange oluvannyuma yajja agamba mukwano gwe mune yeegayiridde bbaasa n'agaana era bamugambye akwate kuba agende ewaka mpaka maama we waanaawona anaaleeta ssente naye ekyobulwadde okakasa ddiini omuntu agenda kutereera lunaku bwe ruti kitegeeza alina kudda ewaka kutuula butuuzi alinga kati asiibula ebibuuzo byakubbalaza balina ennaku mbale munnange kankuleke munnange mwebaze Katonda bazadde bamwe baafuna essente ne babaweerayo mu budde nze ngobeddwa efirimu egenda mu maaso kaakati bano bagenda okulengera nga anaafulumye ate balina kye babala njagala olabe ono kyava ajja mubuuzo wayi ana kiki kati ngaamugamba nti munebangobe school fees nzira waka zino naye ng'ekituufu teziriiyo kuba alina ozimpa maama mulwadde muye Teyagala nkole ki? Kendo game maama wo. Wali kabanka lwawona sente. kati ssebo kino kyakola nga kimugamba Tonotono. waliwo ku kyalo wano waliwo akabanka k'ekyalo bawulawo emmaali ogenda ne bakuwulayo akasente n'omaliriza ebizibu byo ngeni maama ekyo nyinza obutakimugamba nkitya maama ne wankubadde mwavu naye taagala nnyo kwewola tugenda mu maaso Taironi yamuwadde amagezi ago agenda agaye maama we bagende ku banka yeewole asobola okulekani asasula school fees kane tujja tudda mu bbala aba atambula gw'otambula otya otambula tunudde waggulu nga nsawo y'amanda bansonyiwe mu jjaluwo kati yatomera mu jjaluwo mulaba embaliga mba mwakula mutya ebirowoozo bimusobedde mukazi wattu bambi biyitirivu nnyo atambula ali mu birowoozo maaso tegali mu kkubo kaakati ye yabirabanga bukyali talina geekubya stress ng'akyali mwana muto yayonze endiba ye ali waka katuba tuli awo maama aliwa ali eyo ko kali mu ndiba yaako tekaagala mmanya maama okuva le yava okulima n'atuuka okubanja ssente ng'asasula taliiwo pulesa yamukutula omugongo ewaka balina olugoye lumu alwoleza ku mubiri alina gomesa eyo kakade maama yamuyita maama
Maama baana nabo baba basaasira bakadde baabwe. Oyinza okomawo ng'otomubulira ekizibu. Oyinza okulaba omuntu ng'olumbe lumuluma naye ng'ate oluusi olumba oluluma omuntu. Munnange sente z'ebibuuzo maama. Sente tewali. Omuntu abamu balwala birowoozo oli n'alwala nga naye olumbe si lumuluma naye n'alwala. Tunuulira olw'embeera. Tebannalya baana babagobye. Kati ng'onaamugane mamala omukwano gwange ambulidde ku ssomero. Ndi waliwo akabanka akagaba looni eza school fees. Osologera naye kati muneewewolayo akasente. Nenkola ebibuuzo munnange. Naye awo abagezi ennyo we beebuuliza. Bw'osoma ennyo n'omalako kiki ekiddako ng'omazeeko. Example eriko abo abamaze okusoma ne bamalako. Gwe n'olaba abasomye nga bamaze osoma era nga bakola era nga emirimu baginoonya ne bagifunira mu budde we bagikola ki we bagifunira. Ne tumalayo ssente z'abeera ne ttaamu endala bwetu. Mwana wange ebintu ebyo tetujja kubisobola. Awe maama. Maama yamugazi sobola kwewula ssente. Nze kennyini simanyi kweddiza bbanja lya kyamisana oba kyaggulu. Ndyoke neewole ssente nfuna obuzibu tekisoboka. Eyagenze okunoonya ettamiro yalifunye wuno akomyewo. Mwebakaye basoli wano nsinda businzi bakazi ano bali eri bakola abakazi bakolerera babbaabwe. Oli wano wenna ebasayasa enviri zikulinga obugulu bw'eggongolo. Wangi? Tinapakasantyanga n'obulwadde. Tasobola genda kukola nga mulwadde. Olwala bunafu bw'oleega abakazi bali eri bakola. Nenoonya n'ebitano ompenye n'ennywe omukola kino okagaana. Efirimu egenda maaso. Ngenderera. Baawe ya mutabu. Sajja uli ayina bw'akyuma awunya omwenge gwa mwaka mulamba. Kwegamba guli gwava mukula ne guddudde ku ye omwenge okududdira ku muntu. Tasaasira dde omukyala. Amugambye asituka agenda akole bakazi banne bakola balina amaanyi. Kakati n'oluvannyuma tugenda mu maaso. Omuyayi aludde. Ono wuuno. Simanyi kigenda kukola. Ate singa ajjanga abumazeewo. Kituufu. Genda kugamba obumali bwasigaddewo. Kakati ne bagenda okutuuka. Bali mutabamiruka. Tigazaawo busatu bwokka. Ndowooza ola kinakugambye. Ono ava kutunda miti gyanjaga. Omwana zeneeraliikiridde. Kuba emali basaana okutwala nayo ku ssomero. Gende ono ogitundire. Waliwo abaana okusomera abanywa enjaga bano be bakagitunda. Olaba ono omudomo kwegamba gwamu enjaga enkuba ne mugaziyo omudomo. Pastor mutya. Ne masitoli akabeera nnyo mwana kati ono atunula nga sitiiki y'enjaga. Magezi ka leero. N'omusajja mukambwe ayinza n'otukuba simanyi tulina okugendayo kati. Era amagezi tetulwa nawo. Nje tugendeyo. Omwana akola omusokoto nga guva Makinde mpaka Salama. Musokoto. Efirimu egenda maaso. Njagala olabe nagambye ewagiddwa Suwadil Products. Efirimu gye tulaba. Era nga tugenda maaso n'ekifaananyi kino. Bali eno bali mu kwaka. Gawulire. Gawulire. Kakati oluvannyuma tuba tulya nga luwa ababayi abalala abayingiddewo. Ababayi abalala mu kuyingirawo. Ababayi abalala we bayingirawo. Efirimu y'eno. Wansi. Ono yabawa enjago gitunda. Wansi. Naye Atoli waneno wezuna ate gwe. Njiwunyi. Baika bakuzanyisa balage. Lete mali. Bakuwa sente ogenda otunde emali, bakuwa enjago ogenda ogitunda olete sente odda muzannyo.
jaize wakakola laba bosi samujjukira gye nakujja ye bosi atandise omujjukiza Saamu omanyi embeera yali nzibu nnyo gy'oli naye embeera nenjikwanguyiza n'okusoma oli tewasoma kimu owulidde nenkwanguyiza embeera kati mukwanguyiza embeera tatanase kusonera nsolo wazze nekyo ze owulira okola nemi saagala muntu azanyira mu maali mwana bwe bagambye maali kuddira sente zange muzirya owulidde bwe mala otunda maali ate sente mu kabankabe temwagala kuzza magoba nagambye bosi ayogera muli kutakawo ekini kini yawulizi nkukolera ki Saamu osasudde otya jjukira twawulira bagamba nti baakola ensobi era nga beetaga babeeko engeri gye bayinza okuleka ne bakwata akasente ako babe nga bakazaayo naye akasente nga kabuze era nga banoonya plan ey'okuleka ne bazza akasente baali batya okugyawo omugagga yebawanga enjaga gye batunda ku ssomero baabo muvire akubiriza okka awo bose ebbanga limaze naawe muvire bose ndijazita ku weekend oza kugambye ogende obadde ki osabagamba batandise birwaniramu efirimu egenda maaso biggwera wa kakati oluvannyuma bannaffe bageze okuleka ne bafumba kacaayi naki mondaba gyemisana yaweddewo nange nalabye ng'eyaweddewo caayi babadde bamutokosa omanyi mu mbeera eno bw'obanga bafumbye kacaayi ana ali wali eri akababu bwe baba bafumbye kacaayi n'ofunirako omummonde ne wootateekamu sukaali nange simanyi kuva wadda mulaba obadde akaaba abaffe twabaki simanyi egenda maaso kyebitagwa mufumba mayinja kyayi kyava jja abirawa nagambye kutuusibwako Suwadil Products obwedde era okyali wano yabaga yebafumbe ku caayi ono ali mu maziga mwana wange era okyakaabira ebyo maama ate ekyoba kivaako tugenda kujja sente nzirayo ku ssomero ajja kusoma mwana wange guma mwana wange guma enkya kankeere efirimu egenda maaso ndabe oba bana embeera ey'okusoma bwe banga etandise okugaana mwana wa ekyokola ne kibula maama agamba omwana we yandibadde asoma mwana wa era abula agala omwana we abe ng'asoma olabe banno naye mu kaseera kano akasente nga kabuze awatuufu tamanyi wakajja ate bw'alengera omwana ng'akaaba maama yawalirizibwa okulowooza ku kyalooni gye baamugambye kankeere munange ndabe nga ngenda okwewola mwana nga osome abazadde abasinga bafuuka saddaaka mu bintu ebimu naddala embeera okwagala abaana bebabeeko we batuuka kati abaniga baabano nze siri seefu kati jjukira bosi yabakubyemu empya olunaku lwajjo bwe yabagambye ayagala sente ku njaga gye yali abawa okutunda kuba enjaga kirabikayo bagitunda ne bagimalawo naye akasente siwali njagala olabe kati ki kye tugenda okola okuleka nti tusasula sente z'omusajja omusajja yabajja wala n'okutandika okusoma bayise basomye era ekikulu ekyabatwala kusobola okuleka ne batunda njaga ya musajja kali maama Ana wuno ali mukuba atambula bw'ajja abirowoozaamu ekimbe kimuluma naye ekimbe mu kumuluma kyasinga okuleka ni alowoozaako kwe kunoonya omwana engeri gy'alina okuleka ni amuyizaamu adde ku ssomero kati abayaye baliwo ne bamulaba ng'atambula ngaeni mulowooza alagawa
jukira bagamba ni embeera bajja mu buzibu ne balina kuba ne babalira ku ana kituufu yego watuka wane ana mwana kati ono ngasoka ambuuza ebya ana bituuseewa kasoka kanzoleya omanyi ana nali muliriddemu naye mwana ana azoleya mwana ana yanzoleya mwana alabika era genze kunola kasimbi kirabika gyalaga yandibanga yaguze ekirowoozo kye nawa ana kati walaba maama ana ng'ayolekera mu ka trading center ate nga balina ekirowoozo kye bawa ana ne bamugamba nti ana agende agambe nyina yeewole ssente ana asobole okuleka ni atuula ebibuuzo osasula school fees kati bamulaba ng'ayitawo balowooza ni alayika ekirowoozo yakikoze eki yakiguze kati nga basala bamufata ku yundaayi balabo bagenda mu tawuni kwewola ssente abaye baagala kukuba ssente za mukazi singa ba azeewoze basobole okusasula amabanja gaabwe ag'enjaga simanyi olaba ensi efirimu egenda maaso waliwo omukyala ayagala kalooni oba musindikajje kaakati nogenda okudda eno ku yafeesi ya looni y'akabanka mugamba alinde mu katono naye ng'alabika sente azirimu bwetaavu olabye otya kale mugamba ajje be bano abawola essente ate nga batunula ng'okubanja maama ana mukazi watunga bamuyita ayingire mu yafeesi munda eno gye bawolera ssente era ogenda okujja okuwola ssente babawe birina okusooka ate okugobererwa nga bamuyita mu ofiisi y'omukulu okwewola si kubi ku muntu ali mu kikolero ky'okwewola naye waliwo okwagala okwewola nga naawe kennyini eyeewola tomanyi ddi lw'osasula sente tuziwola olera naye olina okuba nga olina ebintu bino wammanga twetaaga endaga muntu eraga nti oli munnayuganda bawola ssente n'okuba ne kaadi y'emmotoka omuntu okwewola ssente osobola okusingayo kaadi y'emmotoka ne tukuwola osobola okulabika ndi oba n'endaga muntu ekiraga nti oli munnansi olina okuba n'ettaka ly'osingayo ekyapa oba endagaano tetusobola kulabika ndi tukuwa ssente nga tewali musingo gwe tuteekayo mukazi wattu talina nandaga muntu kati omuntu atalina nandaga muntu omugamba otya ndireeta kaadi y'emmotoka egenda maaso efirimu egenda maaso kaakati maama yatuuka eka sente yagenzo zeewola ne bamusaba ebyetaago by'okumuwola sente ono yawulira nga agala kuzirika maama bamugambye aleete endaga muntu okulaga ni munnansi olina okuba ne kaadi y'emmotoka ng'ekyomusingo ekyobugaga ky'ossaayo oba ekyapa ky'ettaka okulaga ni osinzeyo ettaka lyo sente tebagenda zimuwa embeera ekuba nga newe weesiiga ebizigo tebisobola kulabika nti bikukwata mwana wange guma sente tujja zifuna embeera ekukuba kaakati n'oluvannyuma ebyokusoma birabika nti byo byajjiramu ddala ekizibu era mukazi wattu n'alabika nga essanyu embeera byonna birabika okuba ne bikendedde gy'ali kakati mukadde kano bano balika Majolini ne muganda we bano balina emirembe gy'olaba taata waabwe akwate kubo n'atambula n'agenda n'amala ebbanga nga sibaliiwo kyokka ebikwatagana ku by'okusoma lwo bye batamanyi eno pepa ngenda gamba omusomesa ngolole bugolozi nja muwa ssente kuba nze simanyi ebibuuzo bye bambuuza bali wayisi balina kye bategeera ku byakusoma ono mukazi watwakkirira ku luzzi mmanga kati aba agenda kamajolini kamulaba naye majolini tava ku ccupa buli kaseera abeera mulwadde abaana batyo gye bali bawandwadde nagwe majolini nkubuulire ulira bangobye school fees ku ssomero
kyokka maama yagenze bamuwole ku ssente bamubye ate yaŋŋambye talina ssente nyinza obutaddamu kusoma. Lekerawo okuŋŋaŋala okiwulira. Tolowooza nti bw'onaŋŋaŋala buli kadde ne mubeerawo nga muŋŋaŋala lwe munaafuna ssente. Naye majolini okimanyi awaka tuli baavu kati oyagala ssente nzijjewa. Ennaku ekuluma n'oba nga omutwe kennyini gutunula ng'obwavu ogulaba. Buli kimu kyenkola. Kati yamugamba nze nagamba singa wakkiriza kye nagamba singa ebintu byayita mudda. Oli awo ozimba katana mutwe gonna munene ng'akiguleka tegujja nakundaga muntu. Naye akagoye akalungi. Gwe genda ofune olugoye olulabika okuba nti lwa mulembe ojje nze nkutwadde gye bakolera ssente. Olugoye nina lumu lwa Kulisimasi olwo lwoba oyambala. Olwo lwoba oyambala okute ne ku nkyakya zikendeere. Abantu abakola ekiro baba bakola. Kati yamugamba agenda mutwala gye bakola naye eri bakolerayo kiro. Bakolerayo kiro. Amugambye agende yeetereze. Bagenda kukolerayo kiro. Wajje bakolera ekiro gyagala atwalemu ne bafune kasente. Egenda mu maaso. Kakati munange oluvannyuma tugenda okudda ewaka. Ono yakuŋŋaanyiza mikwano gye Julius balika bali mu ndiba. Balina amannya Kateebe, Kabomba, Kiryankusa. Kampe. Bali wano. Bali mu ndiba. Ebyokusoma bo babivaako. Kasita bamanyani waabwe teri ssente. Ne bagaana okuteeka pulesa ku bakadde baabwe. Tebaagala bamalako mirembe. Ono bamuyigiriza akyali muto kwoza bintu. Teri kutuuka maka ga musajja noga atomanyi kwoza suwaani. Ennaku eba yakuba dda. Kati obutadda mu nnaku eyo oba olina okukola nga bw'oba olagiddwa. Kaakati ono nga tajjayo akagoye. Kaakati nga omanyi ebya Kulisimasi zino. Kulisimasi omwaka ogwagwa akagoye ke wayambala kaba kakutuuka. Naye wagenda oyitawo omwaka. Akagoye kaba tekakyakutuuka. Kakyakola nga agamba katooke. Bwe bakubuuza gyenda ze toyogera. Nina gyendaga kamala ogenda okuyiiya. Omuntu kikyoba ogenda okukola kyoba toyiyiriza wakanga ogenda. Efirimu yino tugamba Julius genda zoba Julius wa lugambo nnyo naye kimanyi mukudda aliyo sweet susuubirayo ka sweet. Yakuwa ka sweet. Egenda maaso. Ayambadde akakulisimasi ke. Munnange oluvannyuma kakati yagambye munnange amutwala mu bizinensi yono. Era bizinensi mbu yakawungeezi. Kati yakola ng'asooka akubira bakyalibe nga bagamba nti ayi maali kweri ku luwonzi. Ku mulundi guno nyala kunsasulira mazike era njagala mpapula zokka temunziza mu woli simanyi sisidiitu. Ekyuma nkireeta. Basi. Ayina n'essimu. Mukazi watunga atuuka. Ate ennaku bwekuluma ennyo n'otayambala ku ngatto ng'obudde bukyali. Ekigere kyewaggula. Ogenda olaba nga teri sayizi ya siripa ekituuka. Kati onagidde mu siripa bamutwala kukola. Ekigere kyewaggudde. Laba bwayimiridde yenna alinga olusolobi. Ako ke kagoye koyinayo akalungi. Labayo. Katonda watuga ogenda tukolera ssente mmeka? Nze kano kenfunyeyo katulabe. Akagoye kalinga akagattirira obugattirizi. Kandabe? Ono kyuka ndabo bakuliko ebikola. Akabera bakuliko adiweya. Mwana gwo mazeemu amaanyi. Naye manyi kankwase ku bugatto. Kadi yamugamba nti tosobola kukola ssente ng'oli mu siripa. Era kye tuba tukola kankwe ku bugatto. Yuko manyi okwambala engatto ze. Yambala isambwanguza tomunyako. Otegeera bulungi jamu kino kye kigenda mu. Efirimu egenda maaso. Webukwa Ng'amuwa ku bugatto. Wenna omugere gukulinga gwa ndogoyi. Bannange. Mwana omuto gejja omugere obwenkanidawo. Kumbe bizibu. Ekigere tebakiteeminga nga kikyali. Ebigere bw'otabyambazanga mubikuumira mu lugabire ekinyiganga engano ne kigaziwa.
buli mwezi kiba kirambala. Tugenda maaso munnange nga bagenda kukola naye nga bagenda kukola wa munne yamututte majolini. Tugenda okudda mu bidongo bavubuka bali eno bali mu zipulutebo bagenda maaso. Efirimu egenda maaso. Itawo nga bayingira ekibaala. Nagambye ekutuusibwako Suwadiru Products. Baabano nga bayingira ekibaala. Omwana kyakoze aleese mwana munne mu kibaala. Aleese mwana munne mu kibaala. Efirimu egenda maaso. Mwana wa ssomero aleese omwana w'essomero. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Atumanya ddala gye biggwera n'efirimu yaffe eno. Nga bayingira wali amatala gakange munyenye ng'omwezi ng'enjuba. Bwana kye buli obwana obuto obuwala buno obumanya amalala abo bulaba ni buli mu ssanyu. Essanyu lino kintu kikulu eri obulamu bw'omuntu. Naye waliwo essanyu eritali ddungi. Omuntu n'atandika essanyu kw'obubi. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso katulabe gye biggwera. Jangu. Jangu nga bamuleeta kati bamuyisaawo mpaka manju. Kati kumbe eno waliwo apo ye kwe kuwulira akonkona. Bagenda okuwulira akonkona. Egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Kati ogenda okudda ewaka. Kana taliwo kuyambako kukuyingiriza kukubi. Ogenda okwetegereza muganda abe tannadda. Kano katyayo eri ate kaagala kawerekerako enjawo mperekere. Julius yaliwo. Kumbe Ana bamututte ku business. Emali kyekyo. Yeye emali. Ogambye nti emali tegobwangako manyiru mwana onsula nnyo mu krokodayiro goonya. Asoko nzijemu. Kwata. Lengera omwana ono waafuuka omuntu yenna adiringa mu bakyala nga ye property w'abakyala yaba mansita yabatundayo pya MP yagalako 20%. Bamuwadde emitwalo 2 n'amugamba yingira ogenda okole era ku sente ze bagenda okuwa manya nange nnako 20%. Ne ku zono ze bamuwa ayinako 20% kyokka bamaze omujjamu. Wegendereza obulamu bw'abantu. Oli akufuukira mukwano gwe n'agajja tugende kulaga sente gye zifa naye nga kizibu. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso katulabe.
bw'obulala bwabimanyiira. Abawala babeera ku masomero nga bano bagenda ku kantini tebasimba kawunga, ekyo ne kibayisa bubi. Ne balabanga bali ababa bali eswaga tebasimba kawunga, bo balya ku kantini, balina essente, balina amajja. Kati abaana baba tebasobola kufuna ssente mu makubo matuufu, nabo bafubanga bye basobola at least babeere nga banoonya ssente mu mbeera yonna esoboka, asobole okuba nga bali eswaga ku ssomero. Njagala olabe ku lw'okuba oli abatalinamu ssente za kulya ku kantini, ate nga abasinga okubosinga rawundi ku ssomero balya ku kantini, balina ssente, tebasimba kawunga, be baakabi naye abayagala abeereko abaakabi. Kati omwana ono olengera gye bamuleese. Essajja evvubuka ng'olabira sinavvubuka naye essajja ne liryoka lijja nga lyetoolola liri ku round about. Be bano bawuliraga kaggwa ensonyi erintu eryandibadde libaaba ly'omwana. Yawulira ng'atidde ne batandika omutema sipeeya. Essajja ne limutema sipeeya. Yawulira ng'atidde andibadde nga lyeribuulirira lyesunga byonna lyesunga lirino ne liryoka lyesunga liraba liryawo lyonna weriri weewo. Efirimu tunolera ano yasooka n'alowooza ebintu bingi ne limala okulaba nga kyekyo limala okulaba kakati nkiraba. Oyagala nkweyomeka? I want to go back to school. Ekyamuleeta mu bino kyali kyakubanga anoonya kasente kamuzze ku ssomero. Oba oyagala okudda ku ssomero sente nja kukuwa. Omuntu bw'aba mulunzi kale nga mulunzi era embooko gy'okubisa embuzi si gy'okubisa enteera. Naye ebintu obusaasizi byaggwawo. Kakati n'okudda ewaka bayita maama gye emmere erabika eyidde, muganda waabwe tannadda naye ng'ekituufu gye baamututte. Tunuulira kati mu kiro kino ebivubuka biri we byalabe maama Ana ng'agenze mu kabbanka, kuba teri agenda mu banka kwewula ssente ne batazimuwa. Mwegendereze nnyo abayingira banka, wabaawo abaakubala oyingidde banka mu buli mbeera. W'oyingira banka oba ononye ssente. Tugenda maaso. Kati bano baategedde ndi bali ke baayingidde banka, maama ke yayingidde banka okwewula alabika yaggyeyo ssente azirina, kuba ssente bazitwala ku mande ku ssomero naye ng'ekituufu ssente maama baazimumye. Kati bali baagala ssente bazibbe mbu nga tanazitwala ku ssomero kukulabika ndi anaatuula ebibuuzo. Essaawa ey'okulya ekiggulo bagenda okujjula abaleete bugundi. Ana ali mugundi muloogi. Toyagala ssente, toyagala majja, owulidde? Ate ogenda otya mu lutabaalo ng'ate oli wano olugamba simanyi otya egundi. Anna n'atema, yatya ebijja byegolodde yabitya n'adduka kundetera bafala. Kakati bwadduka ewaka waliwo abalumbi bano nga tebannajjula ne babagwamu. Tuwe sente, tuwe sente, eta sente. Siina sente, eta sente. Ne bajjayo ebyambe. Twakulabye ogenda kutuwa sente. Ku bulamu ne sente oyagalawo ki? Kati osigaze sente zo n'ekyambe nkikulekere. Njikuse mu nkizi. Tewanoonye sente mu banka, tetwakulabye. Mukazi wattu bamukunyaakunya. Yakanda kwewozaako tebampadde sente. Yakanda kwewozaako tebampadde. Yakanda kwewozaako sente. Yakanda tebampadde. Tebampadde bannange.
tebampadde jangu okakasa tebakuwadde okakasa tebakuwadde mama ate yakutuka bukutusi ne batandika okunoonya ssente. Maama jjukira abadde n'ekimba ekimuluma era we baamukanga bati yazikira buzikizi. Bano nga banoonya tebalina kye balaba babadde aki ne bafuluma enju. Kati mu kufuluma ono yalengera bagenda. Anna yali atuuse. Bano emitwe gibadde ku ttaka. Ogenda otuuka ogenda okwetegereza alengedde bafuluma nju yatandika kulaajana. Maama yafa ng'agamba okufa kwa maama kwankyusa okutandika obulamu era nina kintu kimu kye nayiga nti osobola okulabika ndi obaako kye weetaaga naye kyoba weetaaga oba tosobola kukifuna ate yiga nnyo okwagala ky'olinawo. Anna in the Great Temptation abadde nantume Maria Rosa nkuzanyiranga Anna tubadde tulaba eno Anna tubaagala nnyo abawagira ebina Uganda yene kutuusibwako Suwa Deal Products akuume. Yes right yes okay uliro no bwagamba agamba oli mwana wani kubanga ekyamazima gwe muntu gwe manya ayinza okunyomera akadaali nga tuli mu kadaala nga tukumba nga tuvimba nze naawe kayimba bakatako okoma kamwana Blaze Newton Brown nenge jafa bukulemu omuziki naye nga sigwe mulamwa ekikubo kinti olunaku lwaleero nzize kubeebaza bannanga abalabi baffe abaagalwa mwe bali kulaba kina Uganda ko channel ya Feni Nganzi mwe bali chifa bakula Fezo promotions ye channel kwekumira okubeera nga nkutuusako ebyaka bye by'omulembe twabasuubiza tujja bayitira sinema mu maloboozi gaba VJ bona ab'enjawulo otherwise olunaku olwaleero ali ne King VJ the voice of the people mwe bali kulaba filimu mwe bali kubeera nga mututuusiza wano wetuli ekyamazima kyo kiri nti channel bw'ogiggula wetandikira ku subscribe omu newe tubeera nga tutuusa akaseera nga tukunukiriza oba nga tutuuse mu 10k subscriptions ekyamazima muli baakabi nsaana nsooka ensirikira mukaawo kwegamba ateekewo akasiriikiro nsooke mbeebaze oba nfukamire oba nkole etya simanyi naye mwe bali bannange temujjanga okwo tubasuubiza nti ebyakabi byo bambi bikyajja subscriptions zo zitambule musharinge link season ne bannamwe mbagambe muje mu subscribing ku channel eno kwe kusibuka filimu eza buli kala ekina Uganda kino tuuka ku ntiko zinawaga oliro kwate kubonola be kina Uganda obero wagira nsiyo obero ine tofaali ndio tade mu kuzimba ensiyo kubanga ffe mwe tuyita okubeera nga tuliowa emyoyo jamwe nga tubabudabuda nga tubabeesa nga tubakuupira kesanyu nga tubajjako stress ze mufuna ku mirimu okalabirawa olirudawa Abu Dhabi, Saudi Arabia, Dubai, Qatar, Jordan, Turkey, USA bannange ne South Africa nayo gye muli bane simanyi ngeri yabbe bazaamu nanga kyekikulu kiri nti mwe bali kubeera nga mulabira ku channel ya Feni Nganzi mu subscribing gwatanaba kukikola nawe yakimalidda gamba kone muno na yakikole akagamba akonzi nabagamba nja basomesa mpaka ku last kagamba kukabera kamyufu mbobato na subscribinga nebo maloka ko nako kafuka ka black ne kabera subscribed kumabali ga kagamba ako waliwo akade ako nkwega ide kanyigeeko oselectinge all oloja kubofuna notifications bwe tukwate kuboteeka yo filimu empya sagalo oberenga gwasembayo jagalo oberenga bweteekayo gwasoko kekanya adagi nenga ate ekyo nga nakyo kikyali awe ekyokukalaba twegamba ebiseera ebisinga abantu abamu tuba twagala obeebaza mu ngeri y'enjawulo wabula olusi mba temwa commenting oba nga temukomentinga omala okulaba filimu likinga akantu kali awo kalinga kagalo mubimanyi bannaye musiba ku social medias Facebook biki mumanyi ngeri ba likinga mu ekintu kona ku kigalo ekyo obere filimu ngo gilikinze mumbeere eyo obere osobola okwate kubo
Kimwe tutwala ku live ndala. Likinga, sharinga, commentinga otugambe nze gundi ndabira jindi bane muntu mirangako. Mumbeera bwetyo. Oneka mbalikiriza omutonzi. Abantu alirize. Ingrid tumwebaze. Nambozo Aida. Kirabo Sarah. Nushamina Fuze. Natasha. Monica. Minister Kadama. Aya Tulipu. Ahlam Kameza. Hash Greedy. Princess Mia. Ate gwendo nawe oli wakabi. Nakamya Morina. Natasha Fatuma. Enu Masekelu. Waliwo mwana muwalawo aza oba mwana muwala oba mwana mulizi. Nenga munamwe bali kulaba. Mbebaliza wamu. Era nengamba temujjangu okwo. Mukama abankumire mweraba. Ndise muwogo baby eno love yo sirijigaba bali nsaba